Alex Waiswa Mufumbiro amyuka omwogezi w'ekibiina ki National Unity Platform akomezeddwawo olwaleero mu kkooti ey'e Nakawa mu maaso g'omulamuzi Frank Namanya gy'avunaaniddwa omusango gw'okkuma omuliro mu bantu. Wabula omuwabi wa gavumenti Odong Mahatima ategeezezza kkooti nti okunoonyereza ku musango guno tekunnaggwa era n'asaba omuwawaabirwa addizibweyo ku alimanda. Wano munnamateeka w'omuwawaabirwa Samuel Mulindwa Muyizi wasinzidde n'asaba kkooti eno okuta omuntu we kakalwako obuwaze oluvannyuma lw'okuweza ennaku 78 ku alimanda ng'omusango gwe teguwozebwanga so ng'ate ssemateeka agamba nti wano alagira ennaku 6 zokka omuntu okuyimbulwa ku buwaze singa omusango gwe gubeera teguwuliddwa mu kiseera ekyo. Was charged on the 22nd of October 2025. It is 78 days. We make this application under Article 23(6)(b) of the Constitution of the Republic of Uganda. Mukwanukula omuwabi wa gavumenti Odong Mahatima ategeeza nti newankubadde amateeka galambika bwe gatyo kyokka nti kino kisobola obutabeerawo naddala singa kkooti ebaako byezuula ng'ekyokuba nti omuvunaanibwa ayinza okubeerako ne byatataaganya mu bujulizi ng'ayimbuddwa. Granting of bail can still be denied if court or the magistrate is satisfied that it is expedient for the protection of the public that such an accused person should not be released on bail. Oluvannyuma omulamuzi ategeezezza nti ensala eno ku nsonga eno waakugiwanga ennaku z'omwezi 22 omwezi guno nga mu kiseera ekyo okulonda kwa pulezidenti n'ababaka ba palamenti kujja kuba kuwedde ekikakasizza nti Mufumbiro tagenda kufuna mukisa gulonda linnya lye ku kifo ky'avuganyaako eky'omubaka wa palamenti owa Nakawa East. Oluvannyuma twogeddeko ne munnamateeka Samuel Mulindwa Muyizi ne muganda wa Mufumbiro Kato Kenneth Wilson ng'ono yennyamidde olwa mulongo munne okubanga tafunye mukisa gweronda ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno. Ennaku z'omwezi 13 Novemba kkooti eno yagamba omuwabi wa gavumenti nti bail sigenda giwa avunaanibwa lwakuba ogambye nti okyalina okunoonyereza kwogenda nako mu maaso bayinza okulingiriza n'okutaataaganya newe ekiragiro kkooti omuwabi wa gavumenti Bunnambiro amalirize okunoonyereza kati okuvako olwayise emyezi 2 era akomyewo mu kkooti ng'atugamba okunoonyereza tekunnaba kuggwa. Kati mu ekyo ne tusaba ateebwe nga constitution bwegamba ku mandatory bail ey'obuwaze kubanga amateeka gagamba omuntu mu kkooti eno amaze emyezi ennaku 6 nga tannaba kuwozesebwa okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Constitution egamba alina okuteebwa. Agamba nti tufiiriddwayo akalulu kamu ku lw'obungi bwe tugenda okufuna n'olwekyo enda kunoonyayo ndowooza ab'NRM abo njogere nabo batuwe obululu obwo kubanga tubwetaaga tusobole ofuna obululu bungi omulundi gumu naye nga mu bumpimpi entegeera yange y'ebintu okuva naddala kkooti eno Nakawa bwe yatandika mba mujjukira bulungi olunaku oluddako twali tusuubira okuba nga Alex bamuwa bail. Olunaku oluddako olwo era twali tusuubira okuba nga Alex agenda kwetwalira empapula ze mu Electoral Commission yewandiise. So mu kutandika kino baakitandika nga tebaagala abeere mu kalulu. Anet Nakayibale yakusakidde eggwire lino ku Rack TV Amalindi.